Yes, mbaniriza akadde kano mwasuze mutya mwasibye mutya mwenna muna following Fadi TV gidembe bazimbaga nti kyemwakola kyakabi nnyo kubanga mu subscribing ne munyigane kale. Kitalo abantu munange 7 bafiide mu accident mbina masawo ate wa Sheebah ne fake famayika byongedde okubanga bitabuka mbu Sheebah yabaddeyo kulumbe lwakuba neebuuza bagamba nti Sheebah yabaddeyo kulumbe amawulire baagagyewa. Kati waliwo agenze ku social media platform y'inateeka n'agamba nti enseno fake famayika is grieving after losing his mother. Question is where is Sheebah in the whole situation from the vigil to the burial grounds in Luwero? Sheebah has 3 songs with fake famayika. Mr. Kisamakula once said abantu bekengere abantu balimbe bulimbi. Sabasinga nazo kubanga bakola ki munange bemulugunya nga bagamba nti Sheebah yabaddeyo kulumbe. Sheebah yabaddeyo kulumbe bannange. Ebintu ebirabibwa n'omwana ayonka. Fiki yalitanyiza kufiirwa nnyina. Sheebah n'atabeerayo kulumbe. Sheebah yabaddeyo kulumbe. Abasinga baagala Sheebah yeeteeke mu kamera nti mbaddeyo bannange bankwata obutambi. Sheebah yabaddeyo kulumbe. Sheebah yabaddeyo kulumbe. Era maama wa fake famayika azikidde olunaku olw'olwaleero. Naye si bo Sheebah bali mu kumuyisaamu gaali nti teyabaddeyo kulumbe. Simanyi bana bagamba nti Sheebah teyabaddeyo kulumbe. Bo situation eno baagifunye batya? Gye bakakasirizaawa nti yabaddeyo kulumbe. Simanyi wa bo wajje bakoze eki? Nye bakonfamingire nti Sheebah yabaddeyo kulumbe bitabula bikonfusinga naye nga munnanga awo wetuli famire yafiiridde mu kabenje mbirina amasawo ngenda kuba mbikutuusaako byonna byongedde okubanga biwanvuwa ebya famire yafiiridde mu kabenje mbirina amasawo ngenda kuba mbikutuusaako. Fake famayika Sheebah fake yafiiriddwa nnyina oba maama we amuzaalira ddala. Sheebah yabaddeyo kulumbe naye abasinga baganya okukkiriza nti Sheebah yabaddeyo kulumbe era abasinga bali mu kumuyisaamu gaali nti ye munnange nti yeematira era nti nno yeebadala nti alinga atalifiirwa era leero nkugambe bali mu kumuyisaamu gaali naye nga bambi mukazi wattu yabaddeyo kulumbe. Sheebah yabaddeyo kulumbe lwa maama wa fake famayika yabaddeyo kulumbe. Nga manye ebisesinga omuntu obeera kulumbe tewina kulaga muntu nati amanye nti wabaddewo banne kukakasa nti wabaddewo. Gwe tuuka laga nti otuuse mu mutima ne waba tewali wakulabye gwe tokifaako. Abasinga ndowooza kibabadde baagala. Eyo ng'avudde ng'enzikosa dizene ewa famire ey'abantu 7 abaafiiridde mu kabenje. Bannange ku Masaka Road emmotoka mbu yabadde ddambalala. Mmotoka kika kya Firuda ne muntu wange. N'ebifaananyi ebisinga mbyerekereza nambi kambalage ebifaananyi eby'abantu abo abaafiiridde mu accident bimbambalaga byokka naye ebirala byesisiwaza. Emmotoka yamenyeemenya abantu bano bannange bantu 7 ye maama naye bonna n'abaana bonna bonna baafiiridde mu kabenje bonna. Abaana be bonna nga obalaba bonna bana tekuli n'omu yasematusi. Mmotoka kika kya Firuda yatomereganye n'efuuso bwenyi ku bwenyi. Owa Firuda adde agezaako kubanga ayisa kyokka nga gy'ayisiza ku mukono waliyo emmotoka erina okuyitira ku mukono ogwo. Fuuso nsobola mbi tyasoose kulaba nti oba fuuso ejja ate nga zidduka. Okirina okumanya ezengudde emmotoka ziba zidduka. Mistake yonna gy'okola muntu wange kiba kizibu okusimatuka. Bonna baafiiriddewo bonna 7 bonna. Buli kifaananyi kyenkulaga wano tewali yasimatuse. Buli kafaananyi kukolaba wano oba ka bebi oba kaani tewali n'omu yasimatuse. Bonna baafudde. Naye nga kitalo nnyo bambi ku sayidi eyo kitalo nnyo nnyini
ddala. Ndowooza balengera awo, ndowooza balengera 7 bonna, abaana 4 n'abakulu 3, taata ne maama ne muganda wa taata, ndowooza muganda w'omusajja naye yakoze eki, ne munnange yalufiriddemu. Yandowooza ebifaananyi biraba biibyawo, yabadde ntiisa. Ekyennaku ekiriwo ne maama w'omulenzi olwawulidde nti omutabani we afiidde mu kabenje nti naye n'afa. Jjajja olwawulidde nti abantu bafudde, abazzukulu bafudde n'omutabani we, naye n'afa. Naye n'afa. Be bantu 8 bya nnaku ate nga bya ddala, bya laali. Kabenje kaatuze abantu 7 bya nnaku nnyo. Oye maama ne taata, kitalo nnyo nnyini ddala. Bagita Faadi TV yuki. Yongera okuba ng'onfollowinga ate osubscribinga onyiga ekkale. Abali mu ggwanga erya Kaata mbatumiddeko ne Saudi Arabia ne mbagamba nti kye mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ekkale. Yongera okuba ng'ogifollowinga, yongera okuba ng'ogifollowinga, yongera okuba ng'ogifollowinga, yongera okuba ng'ogyekuumirako